Faadi TV jinkwaniza kadde kano ngina kusaba osubscribing ate sigale ngo followinga Faadi TV UG tubaniza updates ezinavali wano buli lunaku ngina kusaba osubscribing ate sigale nga otufollowinga bo mpya ngina kusaba osubscribing ku channel yaffe ya Faadi TV UG best friend season yokubiri egenda kuba efuluma akadde kona n'ensonga temumusubwa bambi best friends temumusubwa season eyokubiri akadde kona egenda kuba etandika okukola ki okulagibwa amazalibwa gadana n'abatanzi gakyagenda mu maaso bannange omwana wuuno omwana alina abafanizi bangi amazalibwa surprise zo bakyazimuwa olunaku lw'eggulu zabadde ssaawa nga 10 ez'olw'eggulu wali mu compound ya BBS Telefina ddala n'abatanzi yakoze ki yakyaliddwa bafanizi be nga bakulembeddwamu Saimo Saimo ne bamukolera birthday party enkambwe era ekyabadde mu compound ya BBS Telefina kyabadde kyamaanyi nnyo bannange bakimukolere bambi bafanizi be n'abatanzi okuba amazaalibwa ge gatuukawo bambi abantu bamuwa ebirabo amazaalibwa galiwo ku Idi mpaka nakaakati bamuwa ebirabo olw'enneeyisa ye ennungi laba keeki gye bamuwadde ku birthday party lengera ngeri gye bategeseemu lengera okutegeka ono omwana yakikuba ono omwana yakifa bakola n'abatanzi omwana w'olugave bannanga olweza maama yamunaaza ne lunoga maama yatabula olweza ne kayayaana nga biwera n'abatanzi emikisa gyalina sigirabanga birthday party yabadde y'amaanyi nnyo bafanizi be bataddemu akasente era ddala n'abatanzi yasinzidde wano n'ategeeza bambi n'agamba nti mbadde mu nsi eno naye nga Katonda simanyi nti ayinza okumpa okwagalwa abantu bwe nti n'abatanzi bambi yasinziddewo ku birthday party ye n'ayogera yageze ne ku mutugo gwa Facebook n'ayeebaza bonna bafanizi bambi abamubeereddewo bafanizi be bonna wali ku mutugo gwe ogwa Facebook ne yeebaza na kiisi buli muntu yenna eyamuwadde ekirabo ku mazaalibwa ge n'abatanzi yategeeza nti bukyanga akuza amazaalibwa gala amazaalibwa ate gasusseewo nnyo kuba n'omwaka ogwedde yakuza amazaalibwa naye tegaali nga bwe gati ono yategeeza nti kati akirabye nti buli mwaka oguyita Katonda ayongera okumukola ki okumuwa emikisa kosa n'okumuwa okwagala n'okuganja abantu n'abatanzi bambi yabiwandiisa wali ku mukulu gwe ogwa Instagram ne Facebook ku mukulu gwa Instagram ne Facebook n'abatanzi bananga abaana bakimukoledde bafanizi n'abatanzi alina bangi n'abatanzi asinze n'abayimbi banyinya bakuza amazaalibwa ge bonna yabasingidde wala tugenda mu wiiki yakubiri tuli mazaalibwa birthday party kalino birthday party yasookerera gye bamukoledde oli wadde bamuwa just surprise nokuno bamukoledde birthday party ekyabadde mbimulirya ekyabadde manyanga mu compound ya BBS Telefina kyabadde kyamaanyi nnyo bambi yawulidde essanyu bane n'abatanzi Faadi TV UG nina kusaba osubscribing gamaanyi n'abatanzi naaba omwana w'olugave agayina gawera surprise zifuuse surprise birthday party zifuuse birthday party kino tekibangawo kabeere muyimbi yenna kabeere muntu w'amaanyi atya nga kuzza amazaalibwa ge ngamu ebirabo bwe biti tekibangawo ono just mukozi wa ku TV ate muzanyi mu kibiina kya Trust Films naye ebirabo bye bamuwadde nzuga muntu okugamba ddala n'abatanzi yasinze n'abayimbi okufuna ebirabo ku mazaalibwa bayimbi bannyo bategesa bakuza amazaalibwa gaabwe naye wadde n'akalabu daba engeri gye bategeseemu gwe Simon ndowooza omulengera ddala n'abatanzi bamusize n'ekifaananyi ba artist bana bakuba ebifaananyi bamukubye ekifaananyi ng'oyinza ogamba yeyinyi bakimukubye ekifaananyi nga oyinza ogamba yennyini olengera bafanize bambi essanyu n'abatanzi
essanyu ebiseera ebisinga Katonda gyali muno mu nsi oyinza okubeera obulamu bwo nga tebweyagaza naye Katonda asobola okukukyusa embeera. Nabatanzi teyali bw'ati nkiwa mwenna abalaba ku bifaananyi bya Nabatanzi eby'edda mwamulaba ngeri gyafaananamu ne Katonda gyali embeera yakyuka embeera kati tekyuka Katonda abaako n'akaseera kajja okukukyusiza embeera era obeera mu nsi muno tewejjusanga kwani Nabatanzi naye akyewuunya agamba nzaani aweebwa abantu ebintu bwe biti abantu okumpa ebintu bwe biti nigyewuunya Katonda gyali mu nsi oba olina ebikusoomooza byonna ebikunyigiriza togwa mu maanyi beera nakukkiriza ate nga bw'osaba omutonzi ajja kukukyusiza embeera akadde konda. Nabatanzi kati essaawa zino yaliko akifa bakula abaana surprise bazimuwa kumukumu Katonda yamukyusiza embeera ekiseera kye kyatuuka ekiseera kye kyatuuse kati ekya Nabatanzi Katonda kyali yamutegekera ekiseera kyo kasi kituuka nga Katonda kyakutegekera obulamu bukugondera mu ngeri yonna buba bukugondera oba oyita kaweevu kati ye Nabatanzi ekiseera kye kyatuuse Katonda okubanga amukwasaganyizaako okukyusa obulamu bwe. Nabatanzi omwana w'olugave bambi naaba surprise zo bambi ate nga ali ku mukuto gwa Facebook ndabyeko gurupu ye abamukirizaamu ennyo nabo basuubizza okumuleetera ebintu jjukira abo bo omulundi guli oguwedde bali bagamba nti bajja kubaako ebintu byebamuwa bwe bajja kusinga ne bano bonna abakozi ki abamuwadde surprise abali aba ku Facebook bo bagamba bajja kusinga bano bonna abazze bamuwa ebintu. Abayogera bino bagurupu ye emwagala nnyo ekkiriza mu Nabatanzi bali wali ku Facebook gurupu nga omanyi gurupu zo ku Facebook abaana bazitandikawo nze ndi tiimu eno gurupu ya Rema eno gurupu ya Spice Dana eno gurupu ya Education eno gurupu ya Shiba eno gurupu ya Bebe Kulu bwe bityo ng'ejje bitambulamu kati bali batandikawo gurupu nga bo bakkiriza nnyo mu ddaala Nabatanzi wali ku Facebook bagamba nabo bajjamu surprise erima inga yamaanyi nnyo kugamba Nabatanzi zo surprise akyazifuna if ali TV gimuna bamukwedde birthday party wali mu compound ya BBS Telefine yabadde yamaanyi nnyo ndozo lengera okutegeka mweraba.